Kale, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself, Ngabuli Joe in the King seat, as we told you. Ono nyinyi kusab jazz and Jagalo Babu Zako, how are you doing? Kansiro mwasizo bulungi, mwasibye bulungi, manji, abasiramba nange salamu alaikum. Era njagalo kubuzako ku Haji Mubiru Hassan side zao wakiso. Thank you so much for watching. Mwebale nyogwe ne family yo kubanga mukolachi ngamula baseleb jazz with King Smith ono kauka ku YouTube channel yafe. Ngwe twabagamba tubera ku TV na tuva ku TV tugenda wali ku King Montage Studios netubanga sokwatu watu usako lovely live coverage ya celeb jazz atenga mawuli ya gun folding ano mugwanga lyo gana nenga mujukire ebyo kulonda tugezako bikuba oluku balita Lawrence oluku mutwe because abayimbi banji nyo ba celebrities banye badde mu byo kulonda naye yesterday twabadde mu kulonda kwa ba LC3 chairman ne ba mayor ba municipalities eranga mwabaddemu mayor amanyidwa nga Walukaga ngono yagira ku kadi ya NUP eranga munange bamulangiridde era yabaddeyo ne Segirinya n'abantu bannyo amidst all challenges ezabaddeyo nga bagamba omukolo ono yeewambye yeBS mayana yakoze badi bungi but we expect that from abadongo oba from abantu bana bakuba endongo but nga tuvuddeyo eggwanga lya Uganda naddala mu nsike ya radio ne entertainment ne ku mitimbagano Facebook olunaku lweggulo yakutte omuliro ngeri kyagikwatiza omuliro si kirala kyonna but omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob omutuuze owoku 90.4 Dembe FM ng'ono akola African Corner akola Nations endala nyinyo over the weekend n'ate mu weekly days naye nga munnange kye kyabaddewo abasinga zagenzo oyingira sawa nga bwesti zagenzo ya saa z'olweggulo osanga 11 balangira 12 ng'omukulu ono DJ Jacob omutuuze ali mu kifo kya namba 3 era nga buli omu agamba DJ Jacob omutuuze balabika bamukubya akalulu abamunaneko posting obufaananyi nga we yagwira ku accident ne bapostinga ne bamubuuza ogiwulira ambuleero ogiwulira nope ogiwulira munange DJ Jacob omutuuze n'avaayo n'ababuuza what's going on bane mundire muko kyekigenda maaso ngwali bamugamba newoneebuzaabuza tumanyi bakukubye edda era bakuwangudde naye nga munange sagala balwisayo olunaku olwaleero bigenza okukya ne tugala katulinde bunaake tebannalangira bivuddemu side ze ne gunnamwaya bugenza okukya nga yabadde asembye ate kati yakoze ki yakulembedde nga adde bakulembedde bo bakoze ekibazze mabega nga Jacob omutuuze munange siyo gwe twako masuuti nga musanyufu nnyo nga bamaze okuba nga kati bamulangira era munange bamaze omulangira omukulu ono Jacob omutuuze n'abaka abantu abamu baweereza obubaka era abantu bayaweereza obubaka kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad ate nga ono ye yawangula side zeri ekawempe ate nga kuliko n'omukulu amanyiddwa nga Walukaga ono nga ye yawangula side zeri ewa Lawrence yawangudde side ze nsanji kyengera gye yawangudde ekyamwesiza obubaka buno lwansonga muno omukulu ono Walukaga yavuddeyo olunaku lweggulo n'agezaako okulaba nga amumookinga n'agezaako okulaba muno amukuba olwali yamukubye olwali n'amugamba ogiwulidde era oba towangudde jangu kuwehaga jangu kuwa akafumito jangu kubudeebude come I hug you I comfort you because fe ambulera yagenda ddala waggulu nnyo naye munange bigenza okukya nga yabadde ate akoze eki akulembedde amaze okudda emabega nga ate yabadde azze emabega yakulembedde era Jacob omutuuze twagala okugamba congratulations ne bantu baffe bonna abemunnamwaya olw'okuba muno mwesize ekyali waffe Jacob okuba tukola omulimu gwe gumu kyalo nakola ku Dembe FM nze nkola ku BTM so ekintu kyekimu mukitegeera so katumukubiyozeyoze naye kankutwaleko eri okulabula n'engeri gyasekereddemu n'obujulizi bonna engeri gyabuleesemu wano ku celeb jazz ng'alaga engeri ate jawanguddemu akalukeri ebunnamwaya naye nga tulabye the show is proudly sponsored by bannaffe aba King Montage Studios nga basangibwa side za wali enankulabye ku Prime Tower Complex era nga naffe tushootingira naddala ku YouTube oba tusako ku YouTube beekwate bakuba ebifaananyi kwotadde emikolo kwotadde embaga okwanjula byonna babeera nga babikuba naye nga Haji Sembata awe mpiji nkutumiddeko nnyo thank you so much for watching ne family eyo Haji ati nawe salamu alaikum Hadija salamu alaikum Halima salamu alaikum ne mwena abasinza okuwanga gye mutwala leero lunaku lwa Juma kansubire wagenzedde okusala watu nagenda sala sola zikyaliyo genda osale ate olabe muno owa ate ekitiibwa omutonzi katugende wa Jacob omutuuze tukutuuseeko okulabula kwe n'okusekerera kwasekereddemu aba NUP n'aba DP bwe tukoma tugende maaso namawulire amalama nnyo tewerabira muno I'm the one the king himself ate nga wano nyinyi ku celeb jazz kyolina okukola kikimu subscribe abantu nze kenyini eyamutaasa n'omuntu omu ku bbo yadde asaturating akantu y'omu ku bbo eyakolagana naye naye aganya okugenda wali omugjayo wakitagendayo ku poliisi omugjayo oba si kyekyo waga nti nadde wakusatu wakiti yalinnyeeyo oba nga yaddayo yakakasa yandize n'alinnyayo kubanga Lukenge yabaddeyo ffe twabaddeyo abantu babiri abantu basatu waki yabuzeewo yandize kubanga yaddayo amanyi nti yakoze ensobi
ku police station zenjalu ng'agenda akumpanya olwedde tulina omusango mu bantu abamu abajjidde ku bukungu obutali bwawe ng'ajja nabaga nti no tikinga enkumbi ova ku tikinga enkumbi omale tikinga ambulera nga bava mu bitundu ebyetoolodde munamwaya bano abantu bano ebintu byabwe ebyobufuzi babitwala byansikirano twala kino ntwale kino tontabaala sekutabaala nze Jacob nabayingiddemu ng'omuntu omanyi ekintu ekijja obuzibu nga tokimanyi nengwawo bugwe bano atono yani okusooka ddala bamugamba nti tali serious oyo kazanyinkirizi bagenda okutuukaawo mwawo ngomaze okulija osa tali serious bagenda okukola drive gye nasooka okunagamba akasajja kali serious bagenda okuna akasajja kalina abakazi bonna bagenda babizuula mpola mpola paka we twatuuse ku kino Walukaga y'omu ku basajja I think y'omu ku basajja abaakuzibwa naye tebaabulizibwa ebintu ebikooti ebibiri simuvumye mulimu omuntu okubanga yakula naye nga teyatuuzibwa ebintu ebibi teyakuzibwa kati Walukaga gwe mwetegeeze profile engeri gyajja atambulamu yono abeera mu bakazi ng'alwana n'abakazi yono eyeri public kimu yono akola buli kimu nze mbadde mu industry emyaka 10 kati Walukaga byonna mbimanyi okuva ennyimba ze zayimba ez'okuwemula tugende nambolerero obusawo ebintu bingi nnyo okitegeera so kiba kitegeeza nti no Walukaga nga ye omuntu ayiri biased gyendi njagala okugamba naddaba n'amawulire nga we nakutandikidde nti eno wini teri ku nze nzekka eri ku buli munnamawulire ali mu Uganda yali yeesimbyewo baganda bange kino ekintu kinayirokeddemu netisa omusaalaba nga mmanyi nti nno guliko outcomes nyingi byonna nebigenda maaso ebyogerwa ku social media sinenya muntu kubikola nabyogera abantu si basanyefu ng'oli waggulu omuntu ayagala nnyo okulaba nga oli mu kutoba ng'olwana kirya esokera ddala nebaza bannamawulire abamu abatali biased eno wini si yange nzekka eno wini yaffe bannamawulire bannange bangi nnyo bakubye mu kalulu tebavuddeeyo kwogera bw'otunulira mukulu Patrick Omujuuka bw'otunulira Sula Bwayi nkola naye ku radio tebavuddeeyo kwogera naye ffenna ekintu kino kitukatakata ku wini yaffe abantu bakola entertainment abali mu nsiike ya media so kinkwasa nnyo ennaku okulaba omuntu wa media ng'ate akuba nze Jacob nti nga we nabbi obululu mpulira bingi nnyo ebigenda mu maaso mpulira bingi nnyo nenze ndi mwetegevu olwedde lwera wange ali lwedde akimanyi kigenda mu maaso tulina dia forms z'abantu abamu badde bacupula ddala ez'aba DP nga beekobanye n'aba NUP omanyi NUP kyekibiina kyensinga okwagala oba kyekibiina kyensoose okubeera nakyo ng'omuntu ekibiina ekyo kyayingiramu DP block abamu ku bo abakyamu kati beegase essaawa ze bali mu kunwanyisa waliwo obuntu obutambula waliwo simanyi Jacob nabadde wakumeka kale kuga binnya ebyogerwa naye kikulu kiri nti amazima go weegali olwedde tulina presiding officer ali mu ku polisi gwe bakutte abadde akolera DP ogateko ne NUP bikimu kijja kuvaayo katugende mu kooti era ne mukulu Segirinya kugamba nti tugende mu kooti tweyongereyo ojjokera kumacho okutegeera amazima ge galiwa olwedde nze nganze omuntu obukakafu bombo yina bubuno bungi mbulaba kana kasookera ddala kava ku saidi yaffe wano mu lufuka wenalondedde wetwakwatidde presiding officer ono yazze nga beekobanye babiri omuli Bale Ferdinand oyo wa NUP ogateko na Aluna Kyobe ne bakira ku makina bagamba nti Aluna Kyobe afunye obululu 408 Bale Ferdinand afunye obululu 10 kutana apo yalonze teriyo muntu majority yaffe eyakedde ku mancho okufuna abantu 1,000 ebyaddala buno eno ne ya Bale Ferdinand eno gye mulaba oyo akana ntuno nki ya Bale Ferdinand nga yekobanye n'omukulu wa DP gwe sajja kugera linnya kuba nako okumwogerako bwe bujuizo obusoka n'omuntu presiding officer ali ku police nsaba mu covering story ye nga muvudde wano nabe bannamawulire ngokola ku radio ngokola ku TV nkusaba nga bifunga tunakira kumacha kwogera kintu oyogera kujja ko babadde mu industry y'ebyensiike by'okuweereza ku mpewo emyaka 10 abasinga obungi mwaka joininga tobeera na excitement nnyo olwokuba kwaddeyo omutwalo beebiri oba esatu yeah kakati wabadde wa because okigamba nti wabyaka akigamba wasoosebera namba 3 wawangudde ne magini yenkana etya bali nga tebannabakula naye njirinze kwanange ndi mwetegefu ekyewunyisa twabadde eri gye batulangira omukulu agamba nabbi akalulu bamusabye ddala forms ziriwa nga talina akuwadde n'ejo wadde n'emu twabaddeyo babiri nze naye ku bantu abeesimbyeyo noono omukulu wa DP agamba nti nabadde wa 3 oba wa 4 naye teyabaddeyo
kiba kitegeeza nti omusango gwali gumukwatira wano ogwokuba nti yakumpanyiza okubbira wano akalulu gwamusinze ayina abantu bedde bebakwata obukonge ne babuwa abantu okuva mu bitundu ebitali bya Mundamwaya ne bajja ku police station ez'enjawulo ne tubakwata mujja balaba bali ku police ez'enjawulo twabakutte ngaffe abantu nganizi independent nafunye obululu 3564 oyo wa Nuup nafuna obululu 37 mwaka mu owa independent gwata Kasole Ali nafuna obululu 7 meka 755 Kizito Saulo nafuna obululu 287 Kyobe Aluna nafuna obululu 1878 Lukenge nafuna obululu 7 mu 3 mu 2 lusanvu mu 32 omugatte gonna bwadde obululu omutwalo gumu mu 13 mu kakaga mu kamu bwabadde omutwalo gumu mu 3 mu kakaga mu bwadde omutwalo gumu mu 3 mu nkaaga mu kamu aha total polling ballot papers zaade mu 88 esawa zina bakulu bano betugambako abantu balina DL form zaabwe olw'ensonga nti baadde bakumpanya naddala nti bw'oba wetegereza abaava mu Nuupu ne bayingira DP bwe bayita ba DP block abaabona mwaya omulimu gwabwe mukulu ennyo kukumpanya na kubba bululu essaawa zino ekintu kyabalemeredde bonna kuleeta DL form zaabwe twatuuse omukulu Alangidde gwe bayita Tolobert n'abuuza ku mmeeza n'abuuza gwagamba nti Abawangudde ki ekiraga nti Abawangudde nga talina ku DL form wadde n'ejo wadde n'emu essaawa zino wenjogerera ali mu kunoonya DL forms ezimu naye ng'essaawa zino wenjogerera DL form ezisinga obunkulu zetwakutte atofaayo ku kya ssente zetwakutte ezimu oziraba ezimu zoyo mukulu wa Nuupu zo zabaddeko obubbi bw'amaanyi